Ensinkane nebadde ku Zebra Hotel mu kibuga Masaka nga yeetabye mu crime preventer abasoba mu 1000 abakulembeze mu Greater Masaka n'abatwala ebyokwerinda. Minisita Nakiwala abasimye olw'emyaka gyabwe egy'ekivubuka okugikozesa okulaba ng'abaako kye bakolera eggwanga lyabwe. Adumira poliisi mu bukiikadde bw'eggwanga Latifu Zaake ategeeza nti crime preventer bano bakoze kinene naddala okulwanyisa embeera y'abakijambiya. Embeera kati nteefu, tewaliwo mbeera ngeri gye baali balipooti baliosimayi nti abantu bakola mirimu gyabwe batiisibwatisibwa. No, ekizibu ekibadde kikyaliwo kizibu kyakusuulasuula bipapula ebyo ebyokutiisatiisa, naye ate nakyo nga tukozesa surveillance system ya netiwaaka yaffe yabakola prevent aye tusobodde n'okukwata tusuubira nti badde beenyigira mu mbeera eno okusuula ebipapula era nabo bangi badutte mu kooti. Akulira aba crime preventer mu ggwanga Kamugisha Barayise annyonnyodde ebituukiddwako mu byokwerinda n'asaba Bannayuganda mu kifo ky'okubalwanyisa babawe obudde basobole okukyusa embeera y'ebyokwerinda. So ba crime preventers bayambe nnyo nti bali impatient nnyo crime preventers era ne baraba crime preventers bingi nnyo time ntono nnyo. Ndowooza abantu birina okubeera patient bawe ba crime preventers time. Boba crime preventer abenjawulo bavumiridde abakonjera nga bakola emirimu gyabwe. Tuwulidde engambo nga bagamba ba crime preventers be bantu abatalina mirimu, be bantu abatasoma, be babeera mu ba crime preventers. Naye crime preventer mu mulimu gwa bwannakyewa ogukolebwa buli muntu okutandikira ddala ku president okutuukira ddala ku muntu owa wansi. Preventers bakasobola okufuna emundu ezisuuka mu 8. Wetwogerera waliyo abantu 6 abakakwatibwa n'amajambya enateete era wetwogerera bali munda n'amajambya gaabwe. Naye byonna information yavudde ku ba crime preventers kubanga tubeera ku foot patrol, tubeera ku nakani mu patrols ez'enjawulo nti wetulengera ekintu nga tutegeeza ba LCs ba different secretaries. Jacinta Bwanika yakusakidde gulu ku Bukedde TV.